now in operations are 2 units. Tubadde tubalese na baki stakeholders abala mu sector okubalaga project wetuuse nga mumanyi project twaji commissioninga mu 2019 naye nga projects endala zonna wabeerawo kye bayita defects liability period. Project eri mu defects liability period womanyira nti kyenakola kiri mu mbeera nnungi era nga bwe kyalina okuba weewaawo waliwo obuntu obumu obutonotono bwe twalaba butera okukwatagana ne contractor yakola project abutereze. So ministers onaku wali badde bazikola project tutambulira ekola bulungi tugeneratinga amasanyalaze 183 megawatts era tugateeka ku grid kali ku serving abana Uganda. Bye bali okuterezaamu si bingi nga mulabye tubadde tutambula waliwo nga bonasanga oba cooling system nebiramuko nga teri kikumi nga bwe nokola so bayino biterezaamu ngabo sambi ngabo nazimbe ekizimbe nosanga mba waliwo olabanga waluka sipage amazinga gayinza kuba gayita mu kisenge nyagalo na closing ebintu bwebityo obuntu obutonotono bwebityo ngawe tugambye plant twaji commission mu 2019 ne buli mwaka waliwo kibayita routine maintenance sezo units ezitali kola zili under maintenance naye era ate amasanyalaze olugakola wano gagenda ku national grid ne gagenda wali load centers but okusinzira ku demand kati unit says twalaba zirimu under maintenance naye era singa demand erinnya baba ziteeka ku grid nazo ne serving grid. Tuweza 138 naye demand abantu bali holiday ra Sunday bawumuddemu kati gana amalala gakola galiwo kati tu produce ngage mwagala kati ogende waka noteeka ko fridge n'otandika okufumba nga tukwogera kati obanga togeetaze oba factories ziba mazikola kati factories ziba mazikola nga geeyongera demand nga yeeyongera kati tuyingira taliwo mu China. Wagwe mu China. Ndi mu China mbongo. We'll be able to access to the bottom here. This place is about, we are talking about maybe 13 meters down. So the contractor was able to come, but in the process, when we removed water here using the pumps, a few days later, some other water still was there. Yambuze ebibuuzo ku floor ya parliament ng'eyagala okwetegereza kiki ekyavaako ekizibu kino ekyo bakitubuulidde. Ekyokubiri okumanya lwaki twali tuimportinga amasannyalaze okuva e Kenya nga bwe mbagambye nti amasannyalaze okuva e Kenya tetukyaga importinga kubanga kakati units zaffe zaddawo ddamu ezimu okukola kujjako unit emu yokka ku 4. Ekirala parliament yali eyagala kwetegereza kyava ku ki kati ekyo abali technical bwe bajja okyogera okusingawo naye nze bannyonnyodde
ekisembayo nange mwenyini okulaba kiki ekiriwo kisobole okutegeeza eggwanga ne mukama wange pulezidenti ensonga lwaki tuli wano. Tusanze bagikanika okuva lwe twafuna akisidenti eri ey'amazzi agayingira mu ddaamu yaffe. Tusazeewo okukola olukiiko wamu ne kontrakita kubanga obudde bugenda bumuggwako obw'ekiseera ekigere ekimuweebwa okulaba nga addaabiriza ebiba bisigalidde. Tugenda kutuula ne minisitule ya energy mu ofiisi yange, minisitule ya finance, attorney general ne contractor ne ambassador we China kituyambe okuteekawo ebbanga eddala eggere contractor wayina okutereereza ebintu ebitali bulungi kuba ebitali bulungi ebitonotono bikyali. Ate bano abaana batugambye mu nnaku 3 ne unit ey'okunejja kuba etandise okukola kuba abakola n'amaanyi. Naye abaana bano munaye bonna bannayuganda ekyo kinsanyusizza nti tutandise okubuildinga capacity mu ggwanga muno mwennyini erikola ebintu nga bino.